Mu show yaffe ey'olunaku olw'enkya tugenda kutunuulira obubonero 10 kwolabira nti long distance relationship yo eri ku muzuli. Kyankya kitandikiddeko leero ogenda kwebuuza nti sozimo ekyaleero ki lindako njala kubuuzaako nenzikiriza nti audience yange nene eri mu long distance relationship esoomooza naye twagala kutunuulira obubonero 10 bw'otunuulira n'ogamba nti wamma nze long distance relationship yange tuli ku muzuli as in kiri kiriya kiri okke. Nkwanisaako mu show ya leero munnange sweetheart member mu family eno ng'agenda agamba nti Charlie nammatiza agezezaako nnyo okunkakasa nga bwanjagala bwe yawukana ne mukazi we kati boogera lw'abaana era nze gwagenda okuwasa era wenviira ku kyeyo tugenda beera fembi n'ebiringa ebyo naye nga mpulira neesikamu nga mpulira omutima tegunnaba kuggweerayo nga mpulira njagala okwongera okukakasa ddala ebigambo byayogera nga biri practical si theory azin bikwatikako si mboozi z'amalwa. Konze tukole bwe tuti gayo oyo tumukwate tumuteeke mu love lab tumukebere covid wa love tulabe waviirayo yeetaaga quarantine social distance tumuwereko sanitizer tupime kano ka temperature gun temperature bakita gun temperature gun ekimu ku byo kakebera temperature n'ebiringa ebyo gayi nga mukwata bukolokolo paka mu love lab kansooke mujje mu ddiiro tweyongereyo nkwaniriza ku channel eno. Hello. Hello. Yes, brother Ronnie Jebaliko. Kale na Jebale. Kale, simailo achiku direct oba gobadde ompulira? Olojogera nane. Bamuyita Moses akubidde Uganda. Simailo kizibu ki ekibaddeyo ku direct calling? Obadde oyagala ki muzee? Mukama wange nekiri ekibuuzo kyembuuza kyetaaga answer sibuuziza lwa bubi. Moses kigonjogera naye. Moses tomumanyi? Olinayo eddakiika nga 2 twogeremu mukama wange. Enkuulira. Neyanziza. Waliwo omwana ow'obuwala oba omukyala nsabye okukukubirako Ron. Hello. Nti Ron nze ngambye. Nti waliwo omwana ow'obuwala oba oyinza omuyita omukyala nsabye okukukubirako. Esewo. Nangamba bw'okwata essimu nkugambe. Yes, brother. Wajisebo. Kikinga owulikika ng'omutima ogwakaluba. Ezibu wadde. Nkuli olinamu ne kiflu. Sinus era mbadde cooperation. Oh, sorry, brother. Sorry. Zibadde zintwala baba. Sorry, mukama akole ekisinga okuba ekirungi osuuke. Ngenda kati nateredde ngenda kutegeera. Okay, kirungi ekyo. Simutegedde. Tomutegedde naye otekubanga omutegedde bw'obanga tolina bangi. Lwaki batomutegedde? Bagaye buli omu binaabyogera. Ngenda kuttusa obulwadde buladi. Olabika oyogerera ku mama w'abaana ate oyogerera ku muwala ati. Simanyi gw'osalawo maama w'abaana yaani omuntu asobola ne bamaama b'abaana bana oba bataano. Ali omu. Mbulirako erinnya lye limu. Lydia. Wangi? Lydia. Lwakuba ate aŋŋambye okukubira si ye Lydia. Naye nga yeye. Wadde si ye yakugambye naye nga yeye.
lwaki erinnya abangambye eddala gw'olina eriyo lye wamwebatiriza lya Lydia wangi ngenda kujjako muzeeyi why ngenda kujjako ogenda beera bize wangi ogenda kubeera bize A broken relationship is better than a broken marriage. Ontunulira muli kyolaba ye muntu oli eyakumenyako omutima bwe nkutunuulira ojjudde okutya olwabiri bye yakwesa mugwe wesiga ebyamulya mamba bityo bwe biba abeera omuntu avumaganya bangi n'olugendo lw'omukwano bwe luba naddala ng'oyo teyalina kubawo kugamba nti togala mutima oyo muleke yafulume eyakutonderwa tali wala oyo agenda owonye muwone sangula masiga oyo teyalina kubawo ne bwe wagezaako era byalema teyalina kubawo eyo waliye yakutonderwa oyo teyalina kubawo ne bwe wagezaako era byalema teyalina kubawo eyo waliye yakutonderwa. wetugenza oviira mu love lab nga gayi yeetaaga kye bayita social distance if possible ngeri permanent yeetaaga bw'abeera mu quarantine bamubeerezeeyo ddala ate bamutwale mu kazinga eyo ng'alina bantu balala. Lwaki? mulabe bwe yalimba omuwala gwayogedde gwayise maama w'abaana gwayise mukyala we ate oyo gwalaga oyo gwayogerako nti baayawukana bakita balina relationship kakati y'abaana yokka ebyalaavu akuna. Kitegeeza ki ekyo? Nti abadde ng'abeera mu busibe bw'amaaso oli amulimba si buli gayi akugamba nti yawukana ne mukazi we aba yawukana naye. Tebuka obulimba bw'abasajja si buli akugamba nti yawukana ne mukazi we nti I strongly believe nti waliyo abamu nga munnange bwakugamba byebyo ne topapa ayinza okubanga maama w'abaana avudde mu bulamu bwa gayi oyo ng'abuvudde mu wiiki ng'omusanze ennaku ziri 7 naye nga olw'omunaana bagenda kuddingana nga baawukanyeemu myezi 6 myezi 5 oteekeddwa okukakasa bw'aba ayogera nti bagenda kudivorcinga lwaki tomugamba agumiikirizeeko mufune divorce papers ekyo kibeere confirmed nti relationship mu mateeka yavaawo. Naye gwe gayi aveeri n'akugamba nti maama w'abaana gy'ali naye muwa obuyambi kale ekitugatta baana nze kino nakikoowa era gwe ogenda obeera nange gwe gwenda ba mu future oli omukazi twali mu okukwatagana omukazi yali tasiima omukazi yali anjoge bannange abasajja bamanyi okukonjera abakazi ebigambo ne balyoka babalabisa naye ng'alina kyo sense byayogera kuwogera biringa biyinza okuwomera mu matuugo okukakasa nti bakyagalana era gozze ng'omununuzi we mu love. Kikyengezaako okutegeeza switi topapa gayo oyo kakumatize naye baako by'olaba nga bikwatikako towulira buwulizi wulira laba kwatako. Ekigambo kino njala nkiddemu okitegeere. Gayi bw'akugamba byakugambye nga bwe yawukana ne mukazi we n'ebiringa ebyo kiwulire kakasa nti okiwulidde kakasa nti okiraba kakasa nti okikwatako. Mu kukikwatako ojja zuula nga okukiwulira yakyogera nga kiwulikika naye nga tekirabika ate nga tekikwatikako. Ensonga etegerekese bulungi. Tulina love lab 2 nkujjukiza nti olunaku olw'enkya tugenda kutunulira obubonero 10 kwolabira nti long distance relationship oba omukwano gwe wala gw'olimu oli ku muzuli kiriya kasukaali nga keeko ng'olina kwongeza bwongeza kuma mutindaawo ekintu kisigale nga kikwatayo paka last. Tulina love 2 esooka ewedde oye tumuzudde nga gayi agamba si mufumbo agamba baayawukana naye nga alina kyo sensi munne akyagira ki akyamwagala kati agenda mugamba ki sikiraba. Wali obaddeko ne challenge y'omusajja okunywa omwenge. 1. Challenge y'omusajja akomawo amatumbi budde. Challenge y'omusajja nga kyali waffe oyo ye
abalala bagenda baba bagala ogenda to ease themselves, baba bagala ogenda okwetawuluza okwalongo okuwanvu si kuno okuli short nga bagenda mu toilets bulungi ne besortinga ne bakomawo nga bali clear. Naye gwe tuwogerako munnaffe ensonga azikwasaganyiza mu nnyumba yazikwasaganya atya, kyava kuki, byakkirawa. Ate ku nkomero sister yeetaaga okumuwa amagezi n'okulabako engeri gye tumusortingira ebizibu bye, then tweyongereyo. Njala okwebaza okubeera ekitundu ku sheno n'okujjukiza nti weetuli nnyo Monday paka Thursday nga tubeerawo ne shows zaffe Love Lab, magezi muliro ne kuyiga okwenjawulo, Friday Saturday Sunday saa 3 ez'ekiro njogera ku East African Time tubeera mu love stories ng'abantu basharinga naffe their real love stories. Katusooke tufune magezi muliro ono nkyakomawo kuweereza webale kubeera ku show eno. Kakati munnange Mr. Sozi nakoma mu S4 kati we namaliriza okusoma nenfunayo awo omulenzi ne tutambuza ekintu kyaffe mpola mpola. Kati we twatuuka mu makati nali nina mukwano gwange, kati mukwano gwange nampita emabega, nagenda okuwulira ate nga boyfriend wange yafunyisiza mukwano gwange olubuto. Akati awo ne ngamba waaye nze bino sijja bigenda muka mwesonyiwe. Awo ne mwesonyiwa ne ngamba kanve ne mu kyalo mbere nga simulaba. Kati nali nina senga wange Kampala yali abeera Bukoto, eyo gye nagenda ne mbeerayo ne senga wange mpola mpola nga nkola mu hoteri. Kawe nali nga nkola mu hoteri we nasisinkanira omulenzi. Omuvubuka yajja ngazze kulya ekyemisana nansaba kanamba kange ne tutandika okuwuliziganya nga twogera mpola mpola nga nkubira nga mukubira. Kati omuvubuka oyo yali akola ku hardware. Kakati omuvubuka oyo twayagalana okumala omwaka gumu nga tanaba kutundula kuvanira wange. Nga nkyayagala ndabe mbeera ki zaalimu yeeyisa atya, kale nga bw'obimanyi Mr. Sozi naawe. Kakati omuvubuka oyo namubuuza ewammwe yewa nangamba nga yaŋŋamba aviira erukunjiri nga yewaabwe naye nga yajja kukola e Kampala. Kakati nembeera n'omulenzi wange mpola mpola. We twali tuyisizaawo omwaka nga tanaba kutundula kuvanira wange naye nga yali nga neegayirira naye nga nze nga saagala. Naye yali nga ŋŋamba buli we twali nga tunyumyanga ŋŋamba mbu ye tazaala, mbu era mbu maama we yazaala abalenzi 2, ye mukulu kati kuliko n'omuvubuka omulala muganda we, then ne basista 2. Kakati nti maama w'oyo bwe yamala bazaala baali baana 4 n'anoba mu maka ga taata we ga taata w'ono omuvubuka n'addayo ewaabwe. Kakati bano abaana taata waabwe ye yabakuza era tebaasoma nnyo kiri awo. Kakati nembeera n'omulenzi wange mpola mpola we twayisaawo emyezi nga 3 awo nenzikiriza nga ndaba nange ntendiwaliddwa. Ate ng'omulenzi mwagala aŋŋambye mbu ye tazaalangako, talina mwana, simanyi ewaabwe tebazaala, mbu alina ba ankobe nabo tebazaala. Kakati nga ŋŋamba mbu bannange singa nfuna omwana mbu omukazi oyo simanyi kyendimuwa, kyokka nga nange nga sizaalangako, simanyi mwana bw'aluma. Ne tubeera ffenna nensigala eri mu ruumu ya mu nnyumba yange gye nali mpangisa nga naye abeera wuwe. Kakati bwe twasisinkana okumala emyezi nga 3 nenfuna olubuto. Natya okumubuulira neŋŋamba Mukama Katonda ono omuvubuka simanyi waabwe, tantwalangako waabwe, wabula yali antuteke ewa anko we yali abeera e Mubende mu tawuni gye yantwala ne tubakyalirako. Tine naŋŋamba tugendagenda n'ewaabwe andage ku taata we ne maama we mbu bakyawulizinganya agenda mukubira essimu naye ajje naye tumulabeko, naye tekyasoboka. Kakati we nafuna olubuto Mr. Sozi nembeera n'olubuto lwange mpola mpola naye nga simugamba era namala emyezi 4 nga sinaba mugamba olw'okuba nti lwali teruvuddeeyo nga kale terwayanguwa kuvaayo era namala emyezi 4 nga sinaba mugamba nti ndi lubuto. Kakati we namala ne ngamba naye ngenda kisirikira mpaka ddi, naye bambi nga
andabirira nga buli kimu ampa naye nga tamanyi nti ndi lubuto. Kakati ku hoteri gye nali nkolera mukama wange yandabanga n'agamba mbu naye muwala gwe kiki oli otya nga ndaba tolina maanyi nga mugamba anti tewali buzibu naye nga nze mmanyi muli munda kyensitudde. Kakati omulenzi we namugamba nalaba nga teyesiseemu nendaba nga kimusanyusizza kale n'asanyuka nembeerawo mpolampola n'olubuto lwange. Kati bwe naweza emyezi 5 olubuto nga teruvaayo nga ninga atali lubuto naye nga nze nkimanyi ndi lubuto era nagendako ne mu ddwaliro ne bankebera ne baŋŋamba ndi lubuto naye lwaweza emyezi 5 nga ndaba olubuto nga teruliiwo nga teruvaayo. Kakati Mr. Sozi omulenzi yamala naŋŋamba kakati engeri gy'odi olubuto lwaki tojja ne tubeera ffenna. Neŋŋambi eno nkyali mu kukola tebanaba kungoba ku hoteri ate n'ennyumba yange nali nasasulako emyezi 6 ate nga tenaba kuggwayo. Lwaki tondeka n'embeera eno emyezi gyange ne gisooka ne giggwayo ne ndyoka nzijeewo. Nagamba nedda gwejjamu ebintu ojje tugende ewange munnange ne ŋŋenda ewo omulenzi ne tubeera ffenna. Kati olubuto lwe lwaweza emyezi 6 mukama wange mu hoteri naŋŋamba mbu naye muwala gwe embeera zo zikyuse tugendeko wali mu ddwaliro tulabe kiki ekiriwo ndaba tolina maanyi olinga alwadde omusujja kati nga buli kaseera nga kamunguluza abeera nkwata. Era saafaayo ne tugenda ne bankebera ne bamugamba ndi lubuto myezi 6 kyokka nga nali namukweka naye nze nga nkimanyi. Kakati omukazi oyo naŋŋamba emyezi 6 olubuto teruliiko luno olubuto kiki? Naŋŋamba mbu naye waliwo omukadde anoga eddagala wanditandise okunywa ku ddagala. Ne ŋŋendayo omukadde nankebera naŋŋamba mbu omwana yeebase oba yeebasa atya kati nga ali sayidi ne sayidi mbu kati alina okukola ki okumutereeza ajja kunnogera eddagala amutereeze. Kakati ne mubuuza eddagala eryo ly'ogenda okunnogera teweetaagayo nga ssente? Naŋŋamba ojja kumpa emitwalo 3 nkunogera eddagala. Kyokka jjukira eri omulenzi oli saamugamba kuba nava waka nga ŋŋenda ku hoteri kukola. Omulenzi oyo saamugamba ti oba ŋŋenzeeko mu ddwaliro oba ŋŋenzeeko ew'omukadde yenna. Kakati bwe nava ew'omukadde n'enzirayo awaka nensooka nsirika okumala nga wiiki nnamba. Kyokka jjukira eri omukadde aŋŋambye muwe emitwalo 3 antereeza olubuto. Kati kye nakola nagamba omulenzi ne mugamba kuba yali tayagala kuwulira mbu oba omukadde nagenzeeko ew'omukadde nannogera eddagala naba nankebera naŋŋamba mbu oyina okunywa eddagala oba oyina okukola ki kuba nze nange nali sibimanyi nali sizaalangako. Kakati ng'omuvubuka oyo nga ne bw'omugamba nti navudde ew'omukadde naŋŋamba kino na kino agamba oyo omukadde ayagala kuggyamu lubuto lwo kitegeera. Kakati Mr. Sozi omuvubuka we namugamba nze namulimba nti nvudde mu kiriniki ne baŋŋamba omwana tatteredde mu lubuto kati balina okumpa eddagala omwana bamutereeze mu lubuto naye oba naabanga tebamutereezezza omwana agenda kukola ki bagenda kunsala busazi we naabanga ntuusiza ekiseera eky'okuzaala tibagenda kunnongoosa. Omuvubuka n'atya kye yakola nampa emitwalo 3 ne ŋŋenda. Omukadde nannogera eddagala ne ntandika okunywa. Naye Mr. Sozi olubuto lwe lwaweza emyezi 7 naye bannange omuvubuka ono yalinga amanyiira. Omuvubuka yali mwenzi ng'omuvubuka ayenda bannange ng'omuvubuka ayenda nga ne bw'aba agenze ye bwe yalinga ava ku mulimu mu kusooka naggambye ye yali akola ku hardware. Kati we yalinga avudde ku mulimu essaawa ez'akawungeezi 12 atuuka waka talinda na kukola ki oba kutuulako oba atuuka nga naaba amala kunaaba n'agenda akomawo ssaawa 9 ez'ekiro. Bwe mubuuza naye bannange essaawa zino obeera ovaawa? Ng'ayomba ng'ali kumpi n'okunkuba kuba nze yangezaako okwagala okunkuba nga ndi lubuto nensirika n'abivaako naye n'ayomba nnyo tolina kumbuuza wajjenva biki nensirika ne ŋŋamba waayi kansirike. Kakati omuvubuka ono okuba waliwo ebiseera bwe yalinga ajja n'atuuka awo lumu ssaawa 9 n'akugamba bannange naye mbu naye bannange kano akawala kabadde kawooma. Ne mubuuza kawala ki akabadde kawooma? Ngamba bannange mbadde neerabidde mbadde ndi mu kuloota. Obadde oloota ate ng'otudde ku ntebe otunula oli bulungi ate ogamba obadde oloota biki? Oloota ng'oyogera muwala mbu awooma. Kakati Mr. Sozi
omuvubuka ono okumanya nti yali amanyiira. Olumu twali twebase twazuukuka ku makya ne tugenda ku mirimu emyezi 7, olubuto lwali lwa myezi 7 nga sinazaala. Bino byonna bibaddewo nga sinazaala. Kakati twazuukuka ku makya ne tugenda, ne ngenda ku mulimu, naye n'agenda ku mulimu, ne nkomawo nze nalinga musooka waka. Kati we twatuuka ewaka Mr. Sozi omuvubuka yajja n'ayambala bulungi n'agenda, n'enfumba n'endya, ne mmala okulya ne neebaka. Zaawera saa 7 ng'omuvubuka tanadda. Ne ngamba waayajja kudda buli jajja ne muggulira ne yeebaka. Kakati musawa nga 8 n'atuuka nga yambulamu mangu nga yeebaka nga nze nziggalawo oluggi nga twebaka. Zaaterera sawa 8 bwe fai akasimu kurukuru. Nagamba ne mugamba alabe simu yo yino bali mu kkuba. Nagamba mukwate olabe yanne mugamba sisobola kukwata simu yo. Kwata essimu yo olabe ani ali mu kukubira. Omuvubuka bwe yakwata essimu, omuwala nga yali mu kkuba nga mugamba bebi jangu nvuddeyo ku mulimu ndi wano nnyimiridde ku luguudo, jangu onsalisa oluguudo motoka tezintomera. Jjukira z'essaawa 8 ez'ekiro. Ate omuvubuka kye yakola essimu n'agiteeka mu loud speaker. Nange ne mpulira oli byayogedde. Mbu sweetheart manya hani jangu onsalise ku luguudo emmotoka tezintomera. Nalinda kandaba oba omusajja agenda zuukuka ayambala agende. Mwami Sozi omusajja yayimuka bulungi, yazuukuka bulungi. Jjukira ziri ssaawa 8 ez'ekiro, zigenda mu 9 n'ayambala bulungi. Ne mubuuza olaga wa, nangambye mukwano gwange ngambye ngende musalise ku luguudo. Ne mugamba omusalise ku luguudo muwala omukulu tategeera, tamanyi kusala luguudo. Nangamba nedda akangende musalise ku luguudo ngenda kudda. Mr. Sozi omusajja bwe yagenda yakomawo ssaawa 12. Banange kola olunaku nasula ng'omutima gwewanise ne ngamba banange omusajja ono. Kaakati olunaku olwaddako Mr. Sozi yajja n'atuuka awo. Olwano sinazaala. Yava ku mulimu n'ajja. We yatuuka awo n'angamba jjukira ku makya yali tandekeddewo ssente za kugula mmere. Nagenze ne nkola ne nzija ne ssente zange nga bw'omanyi ssente ey'ekikazi kubanga nali ndi lubuto nga nina okuba nga ntereka akasente. Kuba nali namugamba okumpa ne ssente ez'okugula ebyokukozesa kale ng'omukyala n'agaana n'atazimpa. Yali mukono gaamu omusajja oli bannange. Kaakati Mr. Sozi omusajja bwe yajja ne mugambye tewandekedde ssente za kugula mmere era olwaleero siina kyendidde. Nambuuza ku woteeri gy'obadde tewalidde. Konza omukazi ow'olubuto ku woteeri navuddeyo ssaawa 7. Natuuseeyo n'enfumba bye nafumbye nze n'envaayo ne wasigalayo abalala. Kati nalidde ki? Nangamba nze siina ssente. Kaakati nayambala bulungi nangamba nsiimulirawo ku ngato nina gyendaga. Engato n'enzisiimuula mukazi wa taato n'akola ki? N'ayambala n'agenda. Kaakati bwe yatuuka eyo oba baali balaga waaye ne mukwano gwe simanyi gye baali balaga. Piki n'ebakoona ne bagwa wansi. Kati waleti neegwa. Waleti gye yagwa omuvubuka teyamanya mbu waleti yagudde. Yagenda okwekwatakwata nga waleti tagirina. Yagenda okudda banange waka nga ngamba tubadde tulina gye tulaga. Waleti neegwa mubaddemu emitwalo 3 mbu banange ssente zange. Natunuulira omuvubuka ne mutunuulira ne ngamba oli musiru. Kati onkaabirira mbu waleti egudde ebaddemu emitwalo 3 wano nkugambye tewaleseewo ssente za kugula mmere. Onzizeemu ki? Kati tonkaabirira. Nangamba kweri mukwano bw'otyo wongambye konza oli musiru tolina na magezi. Ebyo tewandibadde ng'obimbuulira. Nasirika ne twebaka. Kuba yakomawo kiro zaali ssaawa nga 3 yalinga atera okuva ku mulimu ssaawa 12 n'ayambala n'agenda. Kwolwo yakomawo ssaawa 3 ng'ali mu kumuŋŋamba manya ssente zigudde. Kwegamba kale bambi baagwa nnyo kuba yafunako n'ebisago ku magulu. Ne mulabirira munnange mukazi wa taato n'akola ki? Era yalinga tatuula era mpaka ng'alina okugenda. Nga buli wagenda akomawo ng'atamidde, buli wagenda akomawo ng'atamidde. Kaakati lwali lumu Mr. Sozi ng'olubuto oluluweze mu myezi 8. Kaakati ku mulimu ne mbagamba nze nnemereddwa sikyasobola kukola. Mukama wange nakkiriza ne mbeera ewaka. Mr. Sozi omusajja bwe yatandika okuwona amagulu yagenda n'anywa. Bannange n'akomawo kwolwo olunaku yasula asesema. Zaawera mu ssaawa nga 9 nga twebase. Omusajja nagenda okuwulira nga apakuka ava ku buliri.
neŋŋamba ye kiki kyekibaddewo nagenda okuwulira nga ekivundu mu nnyumba ng'omusajja yonoonye mu nnyumba ng'apamyawo mu kisenge jjukira ndi lubuto myezi 8 omusajja n'apama mu nnyumba bannange neŋŋamba mukama katonda mukama kiki kino omusajja gwe wano wootuuse omusajja naŋŋamba mbunsa ebyo tobinyumiza naawe olaba kiki endiko ate kati oli mu kuŋŋamba mbu wano wentuuse kati nze oyagala nkole ntya kunze ogenda okunywa obwa omwenge gwonna oli wano osesema tewalidde emmere naye simanyi byosesema oba bivaawa kati otuuse n'okupama mu nnyumba neŋŋamba mbu jangu olongoose nze tombuulira ebyo bannange mukazi wattu nazuukuka bulungi oba bwe naaba nga sirongoosezaawo nze agenda okuwunyirizibwa nga nze agenda osula obubi nazuukuka bulungi nenzijjawo kazambiwe nemutwala nemusuulayo nali nkyali mu kuva mutooyi nga nvaayo ntwalayo kazambiwe nagenda okudda ataazeemu n'ayonoonamu ate kati abadde nga amaze okunaaba omundi ogwasooka nabitwalayo n'anaaba n'amala okunaaba kubanga namuleka nga anaaba twasooka kukaya naawe ne tukayana nga sinaabijjako ne tukayana naŋŋamba mbu singa wabijjeeko dda ali mu kuŋŋamba akubijjako yaali mu kunaaba we nasituka okubijjako kugenda obisuulayo nagenda okudda ate azeemu n'ayonoonawo kati ayonoonye mu bbaafu bannange omanyi okwonoona mu bbaafu we yali ng'asitukawo ku bbaafu oba yabikuba mugere n'abiyiwa mu nnyumba yonna bannange mukama katonda wange nagamba mukama kiki kino kyetuliko kikyendiko kino kyendiko nga kyokya nagamba mukama bannange nabonaabona n'ennyumba nagamba sisobola kugamba nti oba nfulume ngende nsule wabweru ennyumba ng'ewunya ng'erimu kazambi neŋŋamba owaaye kantereeza ennyumba kangirongoose jjukira kiro ziri ssaawa 9 zigenda mu 10 ndi awo tuli awo ali mu kwonoona nnyumba kakati era namala nentereeza bulungi ennyumba naye era kali tekavaamu akawunya ennyumba yasula ng'etuwunyirira bwe bwakya era kwolwo olunaku teyagenda ku mulimu twasiiba waka ffenna ng'ali mu kunegayirira bambi nsonyiwa ebyabaddeko ekiro byonna bambi maama wange wanaaba ng'akubye ti maama we yalinga atera omukubira naŋŋamba nze mbamukwata njogereko naye naŋŋamba maama wange wanaaba ng'akubye tobaako ky'omugamba banange tobaako ky'omugamba konze ng'ebyo mba njogera byaki naye Mr. Sozi nawulira nga neetamiddwa kuba nali sikirabangako omusajja omukulu okupama mu nnyumba olubuto lwajja nga lugenda mu myezi 9 omusajja namugamba wano sigenda kuzaalirawo nina okugenda ewaka ne mugamba mpa transport njaga agenda kuzaalira waka naŋŋamba nedda tulina okugenda ewaffe gy'ogenda okuzaalira nina okutwalira maama wange kunze nze naava ntya wano maama wo tandabangako nve wano nga ndi lubuto ntambule nga tutuukira wa maama wo gye yafumbirwa ate mbu omuwala wuno maama omwana wuno omuleese omanya nga ndi lubuto konze sisobola nina okugenda okuzaalira ewaka maama yabanjanjaba mpa ssente nze ŋŋende omusajja teyali mubi nanzikiriza nampa ssente neŋŋenda we natuuka ewaka namala wiiki namba nga nagenda okuwulira essimu ate ng'eva e Kampala nga ya mukwano gwange nga baŋŋamba mbu omuvubuka yafunye omuwala omulala mbu ate yawasiza omuwala omulala mbuneera kuba okwokwenda yafunisaamu omuwala omulala olubuto naye nattaŋŋamba kuba nze nagenda okuvaayo e Kampala ewuwe nga sikimanyi nti oba ayinayo omuwala omulala gwe yafunisa olubuto kakati Mr. Sozi bwe natuuka ewaka mukwano gwange nankubira naŋŋamba omanyi baawo kati yaleeseemu omuwala omulala ate ali lubuto nagenda ng'olubuto nze lugenda mu myezi 9 nga ndi kumpa okuzaala era we namala ewaka omwezi gumu nenzaala kakati we nazaala Mr. Sozi omusajja namukubira nemugamba omanyi nazadde era nkyali mu ddwaliro naŋŋamba mukama yeebale wazadde mwana kikonze nazadde muwala omusajja bwe yawulira nti nazadde muwala oba yali ayagala mwana mulenzi sisaabitegeera kuba nze yali tabiŋŋamba yasirika teyaddamu kunyumya nange kakati nze namala nenziramu nemukubira nemugamba nga nkugambye nazadde mwana muwala n'osirika kiki wabadde oyagala mwana mulenzi naŋŋamba tewali buzibu bona baana nange Mr. Sozi omwana we
bwe yaweza omwezi kati nga wayina okubanga afuluma wabweru. Omusajja neemukubira neemugamba perezaayo eza baby show tugenda ku kyaki, omwana ngenda mutwala ku kyaki. Omusajja yaŋŋamba ngenda kusindikira sente lindako, teyaddamu kwogerako nange. Essimu yagisalako n'asirika. Namala emyezi 6 nga simuwuliza. Kati bwe namala emyezi 6 nga simuwuliza neŋŋamba waaye ye nfaaki navaayo eri, lwaki sibeera waka ndifuna musajja mulala nfaaki. Naye ate njogera ebyo omuwalo eri olubuto lukula mpola mpola, ate yagenda okuddamu okunkubira bw'ate omuwala manya mbu natuuka nempasa omuwala omulala abadde ali lubuto, kati mbu bamutute mu ddwaliro, babadde nga yabadde ali mu kuzaala n'afa n'omwana n'afa. Kati bali mu kunnoonya baagala kunsiba, konze oli mu kumbuulira nkoleki? Oba bakusibe. Wano nakugamba okuweereza sente za kugula baby show ey'omwana wasirika tewaddamu kubaako ky'oŋŋamba. Kati oli mu kuŋŋamba nga oli nga bwe yafudde nga bwe bagenda okusiba, bakusibe. Kati ye kye yakola yadduka n'addayo ewaabwe. Se n'embeera ey'ewaka mpola mpola, n'embeera n'omwana wange neemukuza mpola mpola. Kaakati Mr. Sozi natuuka ekiseera kale mu 2018 awo, kati mwana wange yali awezezza omwaka mu 2018. Awo ne ntandika okusomesa mpola mpola, nga ndi ku ssomero nga nsomesa nga wendabirira omwana wange. Awo nafunira ekirowoozo eky'okujja wabweru, lwaki sigenda ku kyeyo n'enkola. Omusajja oli nali siddangamu muwuliza, era essimu ze zonna yali yaziggyako, era omwana wange ali wa maama wange ali eyo ne mami yali mu kulabirirako mpola mpola, nga nange bwe mbasindikira kasente. Kaakati Mr. Sozi okumanya abasajja tebaswala, nali nga nakatuuka eno nga mazeeyo emyezi gyali 4, nagenda okulaba message ku WhatsApp okugibikula ate ng'eddoboozi lya taata w'omwana wange nga ŋŋamba banange mukwano nsonyiwa ebyabaawo byonna, konze nkusonyiwa wakolaki? Ekyokuba nti tewansindikira sente ekyo ky'oŋŋamba nkusonyiwa? Banti nafunayo omukazi omulala bye nakugamba byonna bambi nsaba kunsonyiwa, gwe maama w'omwana wange era gwe manyi, konze tobaako ky'oŋŋamba. Omwana tamulabangako era nange nagamba sigenda kusindikira bifaananyi bya mwana wo. Kakati we yajja ku WhatsApp ng'ali mu kuŋŋamba bambi nsonyiwa, ngenda kujja omwana ngenda kugendayo omulabe era ngenda musindikira sente. Konze omanyi ky'oba okola? Tandika ne kati okumulabirira. Bw'oba oyagala tuddemu tubeere wamu, tandika kusindikayo buyambi waka, ate togendayo nga nze siriiwo. Olwo olukusa toyina woolujja okugenda ewaka nga nze siriiyo mb'ogenze kulaba mwana. Jjukira ewaka tebamumanyi, yali aŋŋamba ayagala agendeyo alabe omwana, ogende wa wotamanyi naawe. Kati ndi mu kuweza mwaka gumu n'emyezi 3. Naye omuvubuka we namugamba nti tandika okuweereza sente ewaka bw'oba oyagala tuddemu twogere wamu. Okuva n'olwo omusajja teyaddamu kubaako kigambo kyonna kyanyega. Nagamba kale abasajja bannange oba eyo relationship twali tugizimbye ku musingi nga gwa musenyu gwe nnyini. Kaakati Mr. Sozi omusajja oyo we nagamba nti kankite ebibye naye kambite, neŋŋamba waaye kambeere wano oluusi owange ajja kujja. Akayimbako we kajjira nti oyo teyalina kuba bananga kakayimba nkagala nnyo. Kula naye nga tabiraba nga kiraba nga kumwesibako n'oguma kubanga bakugamba kyebintu by'omukwano bwe bityo. Nakomawo ekiro matumbi n'owulira mulinga olumwa, n'okola ki oli musajja ngero olina kimu kusirika. Okuba omanyi nkyali ky'ossaako naye byalema, yakusasula mu kukulumya abo be tutera okwesiga. Kugamba nti togala mutima oyo muleke yafulume, eyakutonderwa taliwala oyo agenda owonye muwone sangula mazika. Oyo teyalina kubawuwo ne bwe wagezaako era byalema, teyalina kubawuwo eyo waliye yakutonderwa. Buli wenkawuliriza ŋŋamba naye Mukama ono gwe wantondera, gwe watonda okubeera owange kiki. Buli wenkuba akayimba ako mpulira nga nzizeemu amaanyi. Kaakati Mr. Sozi mba nkyali awo ate nenfuna olulenzi olulala namusanga ku social media
nga bw'obimanyi ebya Facebook, omuvubuka nenfuna omuvubuka ali wano ali mu kumpepeya mbepeza kiki ngenda kuwasa kalandaga nti anjagala nnyo naye omuvubuka ono namugamba amazima ne mugamba nze nina omwana naye n'aŋŋamba mbu alina abaana babiri oba muvubuka oba musajja ne mubuuza maama w'abaana aliridda wa n'aŋŋamba maama w'abaana yakola ki yayawukana naye kaakati omusajja ono andaga nga bwanjagala ennyo nga bw'ayagala bwe naaba nga nkomyewo e Uganda ampase kyokka naye ali Dubai gy'akolera gy'akubira ekyeyo kye ayagala we tunaaba nga tuvudde eno ampase naye omuvubuka ono namugambye kubanze ngenda kubanga amalako mu Gwokumi ye ajja kubanga amalako 22 nga mu Gwokusatu ne mugamba nze we naaba amazeeko ekyeyo ngenda kuddako ewaka nsooke ngende ndaba omwana yaŋŋambye togenda musagala ondeke eno kaakati Mr. Sozi omuvubuka yayagala ekyeyo we kinaaba nga kiweddeko agenda kunfunira air ticket nze nve eno ngende direct Dubai gye mba musanga ayagala tuddemu tukikube babiri tugende nga tugumye mbu kati we tunaaba nga tuzeeyo ewaka mbula mpase naye Mr. Sozi omuvubuka ono kale mwagala sijja kulimba nange mwagala kuba naye andaga nti anjagala naye omuvubuka ono njagala muteeka mu lavulabu ndabe kiki ekigenda mu maaso. Ekisooka relationship yasooka tugiwulidde bwe yamusoomooza n'engeri gayi gy'agezaako okwagala okukomawo mu relationship eno gy'alekamu omwana. Sister njala kukakasa nti oli mu kusisinkana omuntu omukadde atakyuse. Buli lw'oyogera ku buvunaanyizibwa nasoose kunyigira nga muli baneno sister abadde ki. So gayi bw'atandika okulabirira omwana ng'olwekyo kimala ng'otandika okumuddira n'ebiringa ebyo n'ate mu maaso okirabye nga kyeyoleka lwatu nti newankubadde wakimugamba bwe yagenda ate era teyadda. Kati bw'ati bw'ajja okujja ng'akusika eriyo finally bw'ali kusanga mu mbeera ey'okubeera desperate. Bw'oba teweegendereza ogwa mu kitimba kye. Kino sina kitimba lutuula. I strongly believe you're meeting the same person. Njawulo ki gy'agenda okukola? Yes, kibi nnyo eky'omukazi gwe yali yazzaawo n'amuzaalira n'omwana. Kibi nnyo nti bambi bonna baafiira mu ddwaliro, omukyala n'omwana. Tumwetondera nnyo era tunyolwa nnyo naye olw'embeera eyo. Naye abange ayagala okuddiŋŋana naawe singa bali tebaafa. Mwali mugendeddeko abantu abakkiriza abantu kubanga oli amukyaye singa teyakukyawa. Kati ate era eyo nayo eba nsobi. Omulenzi yakweragirako oba yakugaana olw'ensonga nti waaliwo kiri. Naye ate munnaffe tugenda okkizuula ng'olw'okuba oli amukyaye abamu basirwana sirwala najja ng'agamba omanyi kaakati nakagwa gwe mbadde njagala yankyaye neŋŋamba kaakati ate kanoonye ku Jeeni ndabe bakyasobola okunzikiriza. Wamma kati Jeeni mbadde nzize tutandikire we twakoma. Wamma nze nakyuka, wamma nze nakula. Yakula ki? Yakula kubanga oli amuleka? No. Okusaba kwo okwokubiri kubadde kwakuteeka gayi ono omupya gw'olina owa Facebook owa intaneti tumuteeke mu love lab. Obwo bwe busolo obutonotono bw'ennonda ewange. So obusongo obutonotono ng'obwo mbukwasaganya. Nga bwe twataddeyo gayi mu lab eyasoose katukwate ne gayi y'omwono omulala owoono omukyala ate naye tumuteeke mu lab tulabe biki ebivaayo. Thank you for being part of this family, this show. Hello. Yes. Yes, brother. Good afternoon. Good afternoon to you. I am good, thank you. Welcome.
Yes, brother. Oyogera na Moses. Yes. Do you have like 2 minutes? Then we have a talk. Yes. Okay. Thank you. Waliwo omwana owobuwala. Yes. And questions to give you a call. And here we are. She gave me a message to deliver to you. Yes. And here is the message. Let me hope you're in position to listen to the message. Yes, sir. Yes, brother. Yes, let me come and call you later. Naye nakusabye twogere nonzikiriza okwogera ate kati osaba you excusing yourself. Why? Shit. Oh. Njala bategeeza by experience munnaffe omulodi yatugambye agenda kunzirira nemba mugumu nnyo nemba mugumiikiriza nenzikiriza nti waliwo obudde bw'ogambira ku omuntu agamba nti agenda kukuddira atakugambye nti nendaamu essaawa 3 bangezaako olunaku olw'enkya munnaffe ne tumuwa obudde ne tuddamu ne tumugeza nako kye yasoose okusalawo kwe butaddamu okukwata ssimu nga bw'owulidde conversation yange naye eri brief ebadde ya dakika emu ne seconds 41 gaayo oyo bw'omuwulira okusinziira ku excuse yakankuddire kiki kyagezaako okutegeeza yabadde bize nabeera bize the whole day naba bize not to pick the phone again atugambe nti I'm busy mpaamu essaawa. Remember natandise musaba obudde nti if possible twogeremuuko nakkiriza nti tusobola okwogera nentandika okwogera. He predicted, yateebereza, yakubyemu obufaananyi ku bye tugenda okwogerako n'ebiddirira deliberately n'asalawo adoojinge. Toyagala kiwulira mbu omwagala n'ekyo ekyo. Sinzira ku ekyo, sikuwa kusalawo, tetukwa kusalawo. Oli muntu mukulu anywa n'ekyayi ayokya. Oli muntu mukulu alidde ku Christmas eziwera oba asadde ku Eid ez'enjawulo. Okusalawo ngukulekedde nga kukuwo. Never ignore what we call a red flag. Never ignore. Teweerabira, tolagajjaliranga, teweesulubabbanga, tolegezanga ng'olabye ekitaala ekya red, ekitaala ekimyufu mu mukwano. Okwo kuba kulabula k'osaana okwetegereza bw'oba okyalina omukisa ogutereeza, ogudoojinga, ogudduka, ogwesonyiwa n'ogukozesa. Otherwise abatafuddeeyo ku bitaala by'emyufu bawunzise bibagendedde bubi nga tebakyasobola kutereeza. Katonda affe omulungi tukwebaza ne experience ya sister ono tujuulidde. Tusaasira sister yasoose gaye yamulimba nti si mufumbo oba yawukana n'ebiringa ebyo n'ebikolwa ebivuddemu mu kwogera kwaffe nga byoyoleka lwatu nkyakyayagala oli kubanga n'okwogera bw'ayogedde. Tusaasidde sister waffe naye twebaza kubanga ekyakizudde. Muyambe okutandikirawo obutaddamu kugwa mu nsobi y'emu, okwongera okwegendereza n'okusinga bwe yali yeegendereza. Sister waffe owokubiri tumusaasiddeko era tukwebaza kubanga omukuumye n'okutuusa olwaleero okusinziira ku kusomoozebwa kwe yasanga. Yagwa mu mukwano ogutali mwetegekere n'ayagala omuntu omukyamu. Newankubadde nga ye okumwagala yali amwagadde genuinely, naye gwe yali ayagala genuinely, like loving the girl or woman back, si kyekyali mu ngeri ze. N'ebivaamu birabika bulungi. Taata waffe bino bituleeteranga ebyokulabirako, katubiyige ate tubiteeke mu nkola. Tunyweze mu ebyo byoza otuyigiriza leero ne bulijjo, ate otusisinkanye olunaku olw'enkya nga twongera okuyiga ebintu ebirala bye tukkiriza nti biteeka okuba nga bitugattako, nga tukkiriza okutukolamu omulimu, okwongera okwetereeza n'okwetegeka okusisinkana abalenzi, okusisinkana abakyala nga tuli bantu b'oteesiteesa obulungi, abatagenda kwerowoozaako n'abagenda okuwanirira ekitiibwa eky'amaka agabadde goonoonesa agakyayonooneka, naye ng'abantu ab'enjawulo bakyasobola okubeerawo, Mukama ng'okoze wamu nabo.
njagala Mukama era nteesa mbeera omu ku abo bogenda okukula nabo olw'okwongera okuteesa okukyusa ekitiibwa ky'amaka abantu balabe amaka agasooka amaka agakwesa ekitiibwa amaka agavaamu ezzadde eddungi tetusobola kuba ffenna tusobozese mu kisa kya Kristo Yesu Mukama waffe ffenna bwe tusabye era nga tuddamu nti amiina.